Emyaka egiyise Kabaale badde ng'efuna amasannyalaze okuva mu bbibiro ly'amaziba erisangibwa mu ggombolola y'e Maziba mu ssaza ly'e Ndora East, kyokka oluvannyuma lw'ebbibiro lino okuddaabirizibwa amasannyalaze agavaamu kigambibwa nti gagabibwa mu mawanga agali wabweru wa Uganda, olwo bba abantu b'e Kabaale ne basigala nga badaaga. Sure, the president should come to our role and make sure that we get constant power in Kabaale, because we used to have our own dam. Even what we had, it is not there. Era kibi okulaba nti no Uganda ife Uganda tetusobola kufuna amasannyalaze ate nga gava waffe. Kabaale kibuga omuli amakolero ag'enjawulo, kyokka olw'ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako amakolero gano tegakyakola bulungi, ekiviiriddeko enkulaakulana y'ekibuga kino okuddirira. David Bahati, minisita omubeezi ow'amakolero n'obusuubuzi, era ng'embaka wa Ndora West ategeezezza nti waliwo ensimbi ezaategekeddwawo okulaba nga bazimba ekifo ekyongera ku masannyalaze oba substation y'amasannyalaze egenda okuyambako ku kizibu kino nga mu bbanga ttono nnyo omulimu guno gwa kutandikibwa. We have already secured money to set up a substation to support this area. So this is a problem that is going to be solved in the next few years, few months. Okusinziira ku basuubuzi n'abantu abakolera emirimu egy'enjawulo mu kibuga kino, amasannyalaze okuvaavaako kibafiiriza ensimbi nnyingi nga kw'ossa n'okufiirwa ebintu ebikalu ekiviiriddeko emirimu gyabwe okuziŋŋama, kyokka ng'ate babinikibwa omusolo omuyitirivu. Power goes out almost 10 times a day, abrupt. I have fridges, I have these flat screens, they are almost, one is already damaged because of power. Council yagala sente ate tukyakora emirimu yonna efudde. You find most of the day you have guests who are in conference, and if there is no power you have to go to generator, so it affects our revenues because the cost of operation goes high. Kaweefube waffe ow'okwogerako n'abaddukanya ekitongole kya umeme mu kitundu kino agudde butaka, wabula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bazze nga bagezaako okwogerezeganya n'abaddukanya ekitongole kino okuzuula ekizibu kino kwe kiva n'engeri gye kiyinza okugonjoolwamu. His response was that along the power line corridor there are many people who had trees, and they have been doing this massively to ensure that people who have trees along the power line corridor clear them out. And he has told me that the exercise is almost 70%. Mu kibuga Kabaale kumpi buli bizinesi erimu ekozesa masannyalaze, nga singa ekizibu kino tekinogerwa ddagala kyandiyongera okusannyalaza enfuna y'abantu n'enkulaakulana y'ekitundu. Joan Naboes ne Catherine Namugerwa, BBS Telefayina.